Sebo. Gakasali Jafari njagala okumpaayo ku byafaayo bya gundi ze mmanyi kulukutira nnyo ebweru. Okay. Central African Republic eyo. Central African Republic. Njagala nnyo okujenerayitinga ku pazi n'akalala konsaba okomentingeko. Lwaki kuzize nnyo mu West Africa awo ate olaba abavubuka bato be bateekinze kuditazi ezo lwaki kiri bwekityo mu West Africa abafeera mwako wayinza okuba kudita mu West Africa ng'amawanga ga colonialist tegamanyi nsonga egenda mu maaso mu West Africa nsonga bbiri esooka Central African Republic ne West Africa yenze Kasali Jafari mwonna mbatumidde taalo. Okay. Ku Central African Republic eggwanga lino lirina ebyafaayo bingi ddala lirimu ku mawanga agakyalemeddemu entalo kwoteeka n'okulwanagana era erimu ku mawanga agabaddemuko ebikolwa ebyokuwamba obuyinza okumala ate ebbanga eriwerako oba okumala emyaka egiwerako. Eggwanga lino erimu ku ago agakyasinze okubaamu abantu abasinga okubeera wansi mu bwavu wano ku ssemazinga wa Africa era it's a landlocked country wano mu Central Africa eriraanye Chad wali mu mambuka Sudani nayo mu mambuka awo South Sudani wansi mu maserengeta DR Congo wali era mu maserengeta kwoteeka ne the Republic of Congo nayo mu maserengeta awo DR Congo ne Republic of Congo za njawulo kwoteeka ne Cameroon wali mu bugwanjuba ge mawanga agaliraanye eggwanga lino erya Central African Republic litudde ku bunene bwa square kilometers giringa emitwalo 62 awo ze square miles mitwalo 24 bwe wati awo okusinziira kubala abantu okwaliyoko okukyasembyeyo omwaka oguwedde eggwanga lino erya Central African Republic kigambibwa okuba nti lirimu abantu obukadde nga 5.5 awo wakati w'obutaano n'ekitundu n'omukaaga weriyimiridde awo be bantu abaliyo lyerimu ku mawanga agakyasinze okubaamu okulwanagana okw'omunda okuviira ddala ate mu myaka egy'enkaaga waliwo okuwamba obuyinza mujjukire mu 2003 awo Geno Francois Bozize bwe bamujja mu buyinza waliyo okuwamba obuyinza kuze kubeerayo mu ggwanga eryo enfunda eziwerako naddala ng'ate kutandikira mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Bangui. Eggwanga lino likolebwa abantu ab'enjawulo naye nga aba Christians be basingayo oba abagoberezi ba Kristo be basingayo bakola ebitundu nga 88 awo ku 100 bakola ebitundu ebitambulira awo naye nga ku bano ba Christians abakatoliki bakola ebitundu nga 29 ku buli 100 abaprotestant ebitundu nga 61 ku buli 100 be basingayo obungi. Abasiraamu mu Central African Republic bakola ebitundu nga 9 ku buli 100 ku mu religion eziriyo ate waliyo n'abakkiririza mu nzikiriza eya bulijjo eri traditional bakola ekitundu nga 1 ku buli 100 awo mu ggwanga eryo erya Central African Republic. Jjukira nti lyafuna obwetwaze mwaka gwali 1958 lyasooka ne Uganda okuva ku ggwanga erya Bufalansa yali efuga eggwanga eryo kivalaba nti bakozesa Lufalansa lwe lulimi lwe basinga okuba nga boogera era nga olaba nti n'amagye agali agakuuma emirembe mu ggwanga eryo agasinga ku go gava mu ggwanga ate erya Bufalansa ng'egaliyo agakuuma emirembe mu ggwanga lino erya Central African Republic. Bye bitonotono byenyinza okuba muganda nga nkubuulirako ku ggwanga eryo erya Central African Republic. Ogambye nti era ng'oyagala okumanya ku nsonga lwaki amawanga ga West Africa gabeeramu nnyo okuwamba obuyinza, lwaki gabeeramu nnyo zi coup d'etat mu bitundu ebyo okuva bwe twatuukira mu mwaka ogw'2012 abanzijukira ne programu eyo nagikolako wali mu programu mu munaala nga Central African Republic amawanga agali mu West Africa oba amawanga ga West Africa gabaddemu okuwamba obuyinza kwa mirundi 200 200 coup d'etats omuli ziri successful ate n'ezo zitali successful. Omuli eziri successful n'ezo zitali successful wabaawo ze twita successful coup d'etats ne attempted coup d'etats.
nga tebasobola kubanga ate bawamba obuyinza naye nga waliwo okuwamba obuyinza. Otwatukira mwaka 2012 nga okuwamba obuyinza kwa mirundi 200 kwe kubaddeko mu mawanga ate aga West Africa. Era nga bw'otunuulira otwatukira mwaka 2010 nga okuwamba obuyinza mu mawanga aga West Africa kutambulidde ku bitundu 44 ebitundu 44 ate ku buli 100 ebitundu 44 ku buli 100. Ge mawanga agakyasinze amawanga ago aga West Africa lwaki gasinze okubeeramu ebikolwa ebyokuwamba obuyinza. Abo otunulira mawanga Guinea Bissau mu 2022 wano mu mwezi ogwokubiri bali bagenda kuwamba obuyinza naye okwo kwali failed. It was a failed coup d'etat nga baagala okujjako government ya President Umaru Embaro. Mujjukira bulungi nnyo, mujjukira ekyali Burkina Faso wali it was a successful coup d'etat mwezi gwali ga January 2022 mwaka guno gwe tumalako. Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba bwe yamamulako President Roch Kabore ne bamuwamba. Mujjukire mwali mu Guinea it was also a successful coup d'etat mwezi gwali gwa mwenda omwaka 2021. Mujjukira musajja mukulu oyo Kano Mamade Dombuya omusajja ow'ekiwago oyo n'olunaku olwaliro yakyaliko yamamulako President Alpha Conde. Mujjukire Niger ebyaliyo Niger it was a failed coup d'etat mwaka era 2021 mujjukira bulungi nnyo zijjukira mwezi gwali gwa kusatu bali baagala kujjako President Hamad Bazoum but it was a failed coup d'etat. In Mali it was a successful one mu 2021 mujjukira bulungi nnyo. Simi Guita nga bajjako te President Bandao ate ne baddamu era mu mwezi ogw'omunaana ne waddamu ne wabeerayo coup d'etat endala mu Mali. Asimi Guita nga ajjako President Ibrahim Keita mu ggwanga eryo erya Mali n'amawanga amalala. Biki ebisinze okuleetawo okujjako obuyinza mu mawanga ga West Africa? Ekimu ku byo nti abakulembeze tebatuukiriza ebyo bye basuubiza bannansi. Byemu ku ebyo ebisinga okuba okuleetera bannansi obunyiivu ne bagenda ne babajjako naddala bannansi. Nti amawanga ago galimu abavubuka bangi, abantu abato bangi mu mawanga ga West Africa. Kati they are not satisfied with the services ezibatuukako okuva mu gavumenti zaabwe. Si bamativu n'obuweereza okuva mu gavumenti zaabwe. Kivolaba nti bavaayo nnyo ne beekunga ne bamamulako gavumenti zaabwe. Insecurity nyingi nnyo mu mawanga ga West Africa bw'ogerageranya ne ku mawanga amalala. Insecurity nyingi nnyo obutali butebenkevu bungi nnyo byemu ku ebyo ebiviirako amawanga ago okubeeramu coup d'etats ez'enjawulo. Muganda wange ke katono nnyo ke nsobola okuba nga nkubuulirako ku nsonga eyo. Hello. Oli ku Palo FM. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Namulimi ekojja. Yes sebo. Tubali kutuweereza sebo. Kale taata. Enze kyenda bikyeno n'eggwanga lyaffe. Kuba balina mmoto egamba. Yinza bunyweze obulemere. Ebyo ndaba abingi nnyo. Kubanga ensi olaba ebintu nga biganye kulembeze yandibadde waddemba okulekulira eggwanga lyeyitambulira. Kituufu. Naye abantu abatayagala kulekulira abo bamutawaana nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Neyanza nnyo tweyanzeege. Yagambye obutayagala kuva mu buyinza ebintu ebiba biganye bite olekera abalala. Kuba buli mukulembeze alina obusobozi obubwe. Waliwo omukulembeze nga mulungi mu security ne wabaawo ate nga si mulungi mu economy ng'asobola okuba nga azimba security y'eggwanga naye ate nga economy tasobola gizimba. Kati bw'omala okuzimba security y'eggwanga owa economy naye ajje. Ago amawanga bwe gati bwegakulaakulana. Bw'otunuulira America okuba nga etuuse weetuuse olwaleero olaba nti ba Democrats si be bamu system zaabwe n'enkola yaabwe ey'emirimu si be bamu ne ba Republican. Ne bw'ogenda eri mu Bungereza it's the same. Bw'ogenda mu ggwanga erya Kenya wano ku muliraano it's the same. Abakulembeze bakulaga nti Mwai Kibaki wanjawulo ku Uhuru Kenyatta, wanjawulo ku Daniel Arap Moi, era bakulaga nti Arap Moi yakola kino n'ata. Mwai Kibaki ye n'akola kino n'ata. Uhuru Kenyatta abadde mulungi mu infrastructure, azimbye infrastructure bulungi nnyo n'ata. Kati William Ruto ate mulungi mu kino naye kwegamba olaba nti eggwanga liba litambula.
naye gwe n'ogamba nti nze ngenda kubanga nkola byonna byonna tosobola bikola however much tewali omukulembeze nga yeemalirira byonna byonna tosobola bikola byonna mu ggwanga kolako kyokoze manya wawoogwa you specialize n'obukulembeze bulimu specialization bulimu nti omukule ono asobola kino ono mulungi mu kino ono mulungi mu kuzimba kino ono mulungi mu kuzimba kiri kati bw'ova obukulembeze bujja nga buwanyisiganya emikono buli omu aba mulungi mu field ye nolaba ng'eggwanga lizimbiddwa era eggwanga nga litambula naye ebiseera ebisinga okulaba nti omukulembeze omu yekka yali mu buyinza kyekisinga okuba nga kittatta n'amawanga agasinga obungi Botereevu oli ku Power FM kale sebo olamusiza nnyo amanya nze gyokwatani mu pulezida wa National Unity Platform yes sebo ensonga nyingi nnyo bawuliriza bannaffe n'akubye essimu ze boogeddeko naye nze nsuubira nti bwe twabeera ne parliament ya performing obulungi mirembe gy'abakeni Lukyamuzi n'abalala parliament yali ekyali n'ennambaazi egisobozesa abantu okudibeitinga nga bafunye obudde obubamala omuntu yafunanga space ne bamuwa eddakiika ze 10 n'alambulula ensonga n'agikusa naye enzirayo ku kiri President Museveni bwe yatunula mu constitution ya 95 nga ku makiga gana 3 judiciary legislature ne executive nga constitution yene esukulumiza nnyo parliament kubanga ogenda n'olaba nti parliament yetukolera amateeka kituufu parliament yeapprovinga buli kintu kyonna budget sente gavumenti zeyagala okwewola buli kintu kyonna parliament yekikonamu yekikonamu kudaamu era olaba nti obudde obwo parliament yali serious nga ne baministers babagoba ngira baministers tosobola kwebulankanya tosobola kukola bintu bitajja mu kitiibwa kya bwaminisita parliament n'etakugoba Museveni bwe yakitegeera parliament eyo naaga akangiteekemu amazzi najja akola kirimu bibiri n'akola gerrymandering okufuna ennamba ennyingi emunywereza y'okufuna ennamba eyitawo eribye ne parliament n'agitungulula ne tufuna kaceere kati n'abantu abali intellectual mu parliament mwebali era osobola okubamenya n'owala naye tebasobola kubaako naki tosobola kubalaba kubanga bali mu nnyanja y'abajega kyova ndi mukulu tamale intellectual naye n'omala olungira parliament okiiramu toddamu nakutegeerekeka ofa bufi kubanga kyekyo kyezimbiddwako nti ennyanja y'abantu gyoba weetoolodde abajega nga pulezidenti bwe yagenda ebusoga n'aga nti nze ne bwe mundeetera ekidomola naye nga mu kiseera ky'okulonda bwe tunaatuuka okuga nti NRM eyisawo kino nga kijja kusituka kironde mukole eki leeto naye nayina akafirimu ke nali ndabanga omusajja azze oggula obwongo bwali bwabika bisatu ne bamuleetera obwongo bw'omu China ne bamuleetera obwongo bw'Obumerika n'obw'omuddugavu kati n'alamuza eddekki obwongo bw'omu China bwali bwe bufembayo layisi obw'Omumerika nga bwe buddako naye ng'obw'omuddugavu babuseera okufa obufi ko yali agula n'amubuuza lwaki obw'omuddugavu obunseera bwoti n'amugamba obwongo bw'omuddugavu lwaki bwa bbeeyi tebubuuzangako kintu kyonna era tebulina kye bwali bukoze ensonga bukyali fresh ensonga wakimbuseera omusajja omu yali eyo Bulaaya muzungu n'aga nti amawanga ga Afrika tegasobola kukulaakulana kubanga abagokulembera bajega n'aga nti bajjira ne babba ssente mu nsi zaabwe naye ate bwe bamala ozibba era tebazinvestinga mu nsi zaabwe ate bazikukusa ne bazireeta eno ewaffe amawanga agaffe ag'ebula tegakulaakulana ng'ate bazidde ewaabwe ne watakulaakulana n'olw'ensonga eyo nga tetunatereeza bino wammanga bad governance gye tulina mu Afrika tejja kukula kubanga bw'ogeregeranya continent ze tulina omusanvu teriyo continent erina byabugagga bino bye tuyita natural resources teriyo continent erina hafu ya byabugagga biri mu Afrika ne Afrika ye continent yakabankuseere waki tulina bad governance omuzungu aliwo okutukozesa ffe tubeere disorganized nawa ayeekera gavumenti emundu ate nga naali mu buyinza nte yamuwe emundu
wawo omunyekere mundu ennene ono n'agamba nadduka omuzungu yawadde akasajja kantwala enzizi z'amafuta ttaano eziri egumu zikuwadde ennyongera ku mundu ez'amaanyi tubeera mu katemba wakuba tuli mu bad governance naye kasita tulitegeera nti obuyinza tusobola okubukyusa mirembe tekyali kyetwagala ku bazungu ensi zaffe zijja kutereera mpozi nga Afirika okutereera tuzzeeyo mweri enkola ey'okubamba obuyinza naye bala abasajja kasita baatu basimanya mu African Union yaga nti kutuzijjeewo tuziweze mu Afirika bw'owamba tobeera legitimacy biki Afrika neefa naye bali abasajja balaba baasooka baakolera ensi zaabwe kubanga oli bw'atakkanyanga naawe ng'ayingira ensiko waagenda akuyeekera akugyeko naye nga tetuzzeeyo mu nsonga yakuwamba buyinza nagi bala abasajja bali mu kamfati zone batuvuga nga we baagala ate eri kati atibakuba ku mukono omusajja yagaa nti batutala President Museveni bw'agenda mu bazungu ne bamukangamu atutala hafiya buli kimu n'abaga kiikyo kinakibawa naye tubeeramu eyo embeera y'okunyibanga abasigazi naye tulina kutegeera kyakkola webale kuweereza webale okuteesa obulungi bw'otyo enteesaayo n'ebigambo byo ensi ebiwulidde era buli muntu asobodde okuba nga abitegeera bulungi ddala. Oli ku Paul FM. Kale sebo. Kale taata. Ensonga yange. Ekisooka ninamu akabuuzo. Yali ayogerera abantu abawamba mu paalamenti bamugyamu obwesige. Aliwa? Oyo baali baagala okugyamu obwesige yali agaana nti abantu bawambibwa biki mu paalamenti. Honorable Zaake? Tebamuggyanga mu bwesige gyali. Ekyokubiri. Njagala kubuuza lwaki abantu beeyambisa nnyo State House okwagala okunyaga amasaka g'abantu. Kale sebo. Honorable Zaake gyali bamutwala butwazi mu kakiiko kali akakwasa empisa aka Parliament. Ke kali mu kumunoonyerezaako ku neeyisaaye naye nga gyali tebamuggyanga mu bwesige. Parliament erina buyinza bumujja mu bwesige. Abaloozi abamusindikayo be balina obuyinza obwo okuvaayo ne bamusikayo ne bamugyamu obwesige. Antu lwaki beeyambisa nnyo State House okubanga banyaga ettaka ly'abantu? That is because there is impunity. There is what you call impunity. Obwannantagambwako, obwannantakuunwako. Nti abantu bangi bakozesa nnyo State House okubeera nti bakola ebikolobero ku bantu oba batuusa obulumi ku bantu kubanga bamanyi omuntu wa State House tajja kugambwako, tajja kuonwako. Ekyokubiri nti n'abalimu bennyini nga tebagikozesa bukozesa naye abamu bennyini nabo bakola ebikolobero ebifaananako bwe bityo babyenyigiramu. Kati n'abalala bonna ne bajja ne bagenda mu maaso n'okubanga bagyeyambisa kuba bakimanyi State House tojja gigambako, tolina kyojja gikola nti oba oli awo ye eringa eri waggulu w'amateeka which is not true, naye eri wansi w'amateeka era omuntu tolina kuva mu State House. Olwokuba ova mu State House n'ogamba nti nja kutwala ettaka lya bwereere, nja kutulugunya abantu, nja bakola ki, bagambye nze nva mu State House. Olina kugoberera amateeka ne woba ng'ova mu State House oba ng'okola ki. Naye olw'okuba nti that is the precedence, y'ensigo eyasigibwa eyateekebwawo, that is why nti bangi bagyeyambisa okutulugunya bannayuganda. Hello. Kale sebo. Ye sebo. Nsanga nti biseera ebyo dola yali mu siringi 600. Ate nga abantu abaali babimanaginga si be baali abayivu ennyo. Otuulira kati abo ababaddeko babadde badokita baprofesa n'abalimu bamasters na doctorate. Ki ekigaanyi okubanga ebyenfuna biri wano. Bange mu lusalo ebiseera ebisinga obungi omuntu yeekwata n'agamba covid, naye covid era wajjidde nga dola eri mu 13,000. Ekikyusa nnyo sitamani obigeraganya n'eddola. Uganda yalina emmwanyi, yalina pamba, yalina naye kati Uganda oginoonya nekyegana nti kino kyetwala ebweru
ekimanyiddwa nakyo kiraba naye ng'ate ettaka lyerimu lye tukyalina lyalirimwako ebintu ebyo kyekigaanyi nga n'abayivu mu buli kitongole weekiri ebitongole kati bingi biyitirivu eso neyanza nnyo sebo maaso alipoota namutayiika wano ku 107 akatonyeze 9 Apollo FM ekula ly'omuntu wa bulijjo nze muzzukulu wa Mugema Akatumba Gerald tukyatambula ffenna mpaka ssaawa zijja kuba 6 mwenna abaliko mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Kuluthum Naiga webale nnyo kubanga kuoli awo Namugongo awo Mbalwa bayitawo Mbalwa Namugongo webale kubanga oweereza nga oweereza bannayuganda mulimu gwogwo ate webale kubanga oyagala Apollo FM nkubuuzizzaako mu ngeri enjawulo bannakasanda mbabuuzizzaako omukulu Yiga Joseph neyanzizza akameseji kange akameseji kange aka Christmas muganda wange nkalabye wano ku simu n'obubaka bwompeereza neyanza thank you so much okubeera nti Christmas ogimpisizaamu bulungi that's great yeah oyebale nnyo oyebalire ddala kale tukyagenda mu maaso tukyatambula ffenna nabagambye olunaku olwaleero nalubawadde tubeere nga tukubaganya ffenna ebirowoozo omukulu oli agambye lwaki tulina abayivu be bakulembera ebitongole naye bw'otunuulira engeri gye bakwatamu ebintu engeri eggwanga gye litambula nabali abataali bayivu be tugamba nti tebaasoma tulaba nga balina omukululo gwe baaleka bye baakola bano tebannabana kubituukako obukulembeze si buyivu okubeera n'ebitabo ebingi si kyekitegeeza nti ogenda kubeera mukulembeze mulungi. Leadership is all about willingness and passion for your country. That willingness, that passion you have for your country. Zimbabwe had the most educated president in the world, Robert Gabriel Mugabe. Yali president akyasinze okusoma, akyasinze okuba omuyivu mu ba president bonna mu nsi yonna. Naye Zimbabwe yali luddawa. Yagwako nemu hyperinflation. Yatuukako nemu kiseera nga okugenda okugula omugaati gumu olina okwetikka ekkutiya ya sente. Nga sente ziba naabuuseeko nga ziremeddwa naye nga balina Robert Mugabe akyasinze okuba omuyivu. Was very 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 intelligent. Yali musajja mugezi nnyo naye nga obukulembeze walaba nga engeri gye byatambulanga ng'emiggo gikuba ba Morgan Changalai nga bakubwa emiggo buli lunaku olw'okuba bavuganya gavumenti ye. So leadership that is not all about how educated the leader is, but the willingness and the passion. Idi Amin Dada could not sustain nga tasobola okay yali amanyi okwogera Olungereza naye nga Olungereza lw'oluwulira lwa Uganda lwa kugattagatta, but that willingness and the passion he had eyo yaganga emunziza mu luzungu lungi njagala satellite ewange. Lwaki bwe mba njagala okwogera ne Nyerere nina kusooka kuba Kenya ate bamumpe buwi anjagala nga mufutukako direct. Lwaki luno ekyo ekizimbe tetukirina ewaffe ng'agenze eri ne yeegomba? Lwaki olwo oluguudo tetululina ewaffe? Kiki nti anti Mr. President, you know, you see, according to the GDP nga temunyumiza luzungu lwammwe, tulina sente zizimba oluguudo olwo tetuzirina. Ti Mr. President, the money is there, naye omanyi tukyatunuulira kati the priority nga temunyumya luzungu oluguudo oluba nga sente weeziri njagala nga lukoleddwa mu mwezi gumu nga lukolebwa. That passion, that willingness nga tadda mu luzungu kwogera luzungu lungi. So tulina abakulembeze abayivu abali mu bitongole ebyenjawulo, but bw'otunuulira engeri gye bakwatamu ebintu, it depends on the system gye tutambuliramu. So oba oli awo bandibadde baweereza okusingako naye system gye tutambuliramu eri awo
kasita kiba nti kukola kintu kinywere kibasigaza mu buyinza kye kisinga obukulu. That is the priority. As long as we hold the power, we still hold the power, we still have the power in our hands, ebisigadde tetwagala kukola ki, tetwagala kumanya. That is the challenge we have, despite we have educated leaders. Ba commissioners tulina abasomye, bw'otunuulira abasinze okudibaga ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi, they are educated, they have PhDs, they have masters, naye basinze okudibaga ebitongole ebisinga obungi bw'obitunuulira. However, era tulinamu abakoze era nga bakola emirimu gyabwe obulungi, nga they are educated naye nga bakola bulungi emirimu. So we just need leaders who have a combination of skills, passion, willingness and education. Betwetaaga nga ayina that combination yonna. Bw'omubanga nga muyina omukulembeze bw'atyo, that's marvelous. Naye ne tunaabeera n'abasomye ennyo naye nga tebalina mwoyo ogwo ogulumirirwa ensi. We won't go anywhere. Oli ku Power FM. Mukama wange. Sebo. Okulamusiza nnyo. Kale taata. Ali mu Naluweero Kawempe Mbogo. Ali mu Naluweero Kawempe Mbogo. Nageze nefuna ekivibwawo mu Kampala. Na parking emmotoka kukyama kudduuka kugula bintu. Nageze okuvaayo nga multiplex egisibyemu ekyuma nti enkubye erisiiti. Nengamba ati ate kudduuka ow'edduuka asasula renti. Ate ffe abakyamye okugula waase batukuba batya risiiti olw'okupakinga ate ku mulyango gw'edduuka nti nawe tulina ekisatule. Omusolo ogwo ogwa multiplex wajja kutya okubanga ne bannansaatulo tupaakinga okugula ate tuvaawo nga tusasulidde wabaka palamenti nammwe temusobola kugutwogererako ko nga nalabye ng'ogututulugunye nnyo. Nomaka teyabadde yange musajja watubampadde vugamu ate nasense gisasulira busasulizi. Nyambaako muganda wange ali mu Naluweero Kawempe Mbogo. Kale ali mu Naluweero Kawempe Mbogo. The challenge gye tusinga okuba naye esookera ddala ekyo tulina kusooka kukiteeka ku poor planning of the city, poor architectural plan of Kampala city. Tosobola kungamba nti ekizimbe kizimbiddwa kiriko business ziriko abantu abagenda okujjako okugula, tewateekawo kapande nti balina kutambuza bigere byokka, whereby nti ekizimbe kiriko amaduuka aga wholesale agasuubuza. Omuntu tajja kujja nti azze kusuubula nga azze nakasawo, ajja kujja na mmotoka. Naye nga otunuulira ekizimbe kiriko wholesale naye tekirina parking, emmotoka tezirina wezisimba. So lwaki okkiriza omuntu okuteekawo arcade okuzimba ekizimbe ekigenda okubeera ekya business without a parking? Ne weekanga nti olina kubaako emmotoka ogiteeka ku luguudo whereby nti yo multiplex evunaanyizibwa ku mmotoka ezisimbye ku nguudo, nti ogipaakinze ku luguudo ye kwesolooza zesolooza. Kyokka ogenze kusuubula wali naye ate tolina woopakinga wali wennyini, olina kupaakinga eno ku luguudo ne weesanga nti multiplex ekuggyeko omusolo ate nga n'oli gw'ogenza okusuubulako naye awa omusolo. Kati n'olaba nga there is what we call double taxation, n'osigala nga gwe ng'omuntu owa bulijjo kuba nabiri by'oguze wali bakuggyeko omusolo ate na wano woopakinze emmotoka bagiggyeko omusolo, whereby nti wandiwadde omusolo gwa mulundi gumu nannyini kizimbe yandibadde asasula byonna nga kuliko ne parking. But because we have a very poor architectural plan mu Kampala, nti ebizimbe bingi tebirina nguudo, tebirina parking, naate nga weebiri biyimiridde. Kati awo multiplex taking that advantage okubeera nti ate yo esigala esolooza ku bantu nebajjako ssente. Ekyokubiri, mbuuza nnyo nengamba what is the work of multiplex? Omulimu gwayo mulimu ki? Ngeze mpakinze ku kkubo. This is a city, this is a town. Kibuga kya ggwanga ekikulu webayinza okukoleramu emirimu oba n'okuyingira abamu n'okuyingira obuyingizi mu kibuga nga ova mu bitundu ebirala osasula ssente.
okukiyingira naye kati siri nina kuparkinga what is muyonjawo wemparkinga what is the nkyekyebuuza really one time nja kukyalirako aba multiplex bagambe what is your work kubanga emmotoka bazibba bulijjo ku nguudo mu Kampala sigamba nti ba security nti bakuuma motoka zaffe nti bw'ogiparkinga wali asigala agirabirira n'agikuuma ogwabe kujja kuteekako ka receipt that's all oba bagibbye oba tebagibbye kati what is its work kuba nandiwulidde nze nabugabo updeal wejja nenzijjako akasente njagamba yes bano bakiliininga kibuga bayoola kasasiro njagamba ya naye kiki what service do you give me okunsolozaako sente what service gwakole multiplex yekola enguudo kwe tuparkinga oba sigamba nti motoka ngiparkinzeewo nti night parking njisuzizaawo waliwo ebifo byetumanye nga bisasuza okuparkingayo emmotoka yo emisana oba neesulayo ekiro ng'okusasulayo 2,000 oba 3,000 it depends ku kifo naye ng'okimanyi nti waliwo ne asikaali agikuuma era gwolekera ebisumuluzo era amanya nti nannyini motoka eyo yoono oli bw'ajja n'aginona nga si yeyaga si yeggwe oyo ozimuwa ng'omanyi there is a service gy'akuwadde but what is the service I want to be educated about that really what is the work and what is the service multiplex gyetuwa is it a security company nti etukuumira ebidduka yaffe ku nguudo eyonja enguudo what is it ndabika nze sigifuna bulungi but nze noonya service zaayo ezigiwaliriza tugisasule sente tugiwe sente bwebanga KCCA egikozesa kati tunaatuuka n'ekiseera nti n'okuyimirira obuyimirizi mu Kampala bakusasuza waliwo ebintu ebimu my god oli butereevu yes sebo wanje kale taata akati kojjaza nina ebibuuzo bibiri abala baka ofeni kyanjo n'ombaka nambuuze bali mu mbeera ki kati kale sebo Haji Hussein Kyanjo gyali mu mbeera ye nga bw'omanyi obuzibu bwe yafuna okwogera kwa mpaka tayogera bulungi okusinziira ku bulwadde bwe yafuna obuzibu bwe yafuna olulimi akakalukake mu mbeera ye ey'okwogera awo nalebo Nambooze yabadde mu ggwanga eri Amerika gy'amaze endowooza myezi nga 5-6 ng'ali ku bujjanjabi naye yasobodde okuba ng'akomawo era kati gyali bamutegekerawo n'emmisa ey'okwebaza Mukama Katonda omukuuma so gyali yakomyewo kati ali bulungi era yazzeemu okuweereza bannamukono ne bannayuganda bonna emirimu gye ng'omubaka wa Parliament so weebali naye Haji Hussein Kyanjo gyali mu mbeera ye musajja wattu olulimi akakalukake mu kwogera Honorable Nambooze Mukama Katonda yasobodde okumusuusa n'avaayo ne mu ggwanga eri Amerika ku kitanda gy'abadde kati waali hello ganda wange gyebaleko sebo kale sebo naawe gyebaleko eyo kale kulira okutuuka mu lunaku olukulu nammwe mwebale dutuukako kale sebo ganda wange nze konsaani yange erimu kino okuwamba abantu kuno bulijjo nze ndaba ku TV bawambye bano drone tutono bano balaajana mwana waffe bamutwala mwezi tetumulaba nalowooza nga tuba maybe gavumenti nabyekola ki oba kituufu balina ebyambyona ebyo bakola naye sebo lwekyatuuka ewange lwenamanya nga ti Uganda yafu eno si nyangu luzubuze okuwamba abantu ate bizibu abasajja abajja mu maka gange bampita Mwami Rashid nva kutintale lukyalumu juzi wano myezi nga 2-3 mabega brandi mwaka ku Sande
banaiba bankubira wabweru wano nga tulabawo zi drone military bali wano wabweru ewuwo namba wabweru ewanga ngenda kulaba nga military police aba civilian abasajja bayingidde mu maka gange banfulumya njogera nabo bulungi mbabuuza kizibu ki nga baŋŋamba ojja kumanya mbandi awo okuŋŋamba ensonga ebaleese wange bajja baŋŋamba tuze wano kubanga obadde okola mu prime minister's office ng'ofiisi yo eri Kitgum nga yegwa okola refugee camps eziri mu northern omanyi nekyambi osekako naye naseka n'engwa wansi kubanga okujja okukwata muganda wange nga bakugamba obadde okola mu prime minister's office yegwa okulira IDP camps eziri mu northern region ofiisi yo eri based in Kitgum omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde wasayininga sente z'operations ezirabirira IDP camps biliyoni 4 n'obulawo nazo omanyize gye bagamba Mwami Rashid simanyiiko ne office ya prime minister weeri nze gye bagamba Rashid Kitgum simanyiiyo sigendangako mu northern region part of Uganda simanyiiyo weeri simanyiiko IDP camp yonna mu Uganda sigendangayooko nkoma kubirabira ku TV kiringa omuntu okugamba ati sebo gwe obadde okola mu state house naye wabulawo ne sente tuze okukwata nga state house gw'okoma kugirabira ku TV nga tolinyanga nayo geti eyingirayo naye mbagamba baganda bange byemwogera ebyo simanyiiko n'ekimu nga bangamba tuleetere passport yo nga ndeeta leeta ID yo ndeeta leeta simu zo banayi ne babeera masimu bagenda okulaba luvannyuma ng'omwami gye bali banoonya gye bali bagenza okukwata amaanya gange nagooli ganjawulo nnyo naye ng'ate babagambye amaka gana gange mwendi ng'emaka g'omwami gye banoonya gye baza okukwata nalabira abantu bangi bakwatiddwa mu ngeri ng'eyo kubanga nange nali ngenza okuggyako kubanga nakubirako omuntu omusimu okumugamba aba security mukulu kubanga baneyanjule baŋŋamba tiimu emu eva mu CMI tiimu emu eva mu ISU Kireka tiimu emu evudde mu State House anti-corruption imagine operation esitula bitongole ebyo ebisatu eba operation enene nnyo so kulwekyo abantu bano batereezemu engeri gye bawambamu abantu engeri gye bakwatamu abantu bangi bakwatiddwa mu ngeri ng'ezo nga tebalinaako na kye bamanyi naye nze amulake that tebantwala baatuuka ne bategeera amazima that si yenze ne bakola ki ne bagenda naye bwe bamala kutegeera amazima omu nampita n'aŋŋamba yali akulira operation bw'oba tokolangako mu gavumenti sente ezizimba amaka nga gano wagajjawa saamuddamu nasirika kubanga kati oyo munyonyola otya oh my god olina okukola mu gavumenti okusobola kuzimba amaka so you can see how strange so bwe tuulanga babawambye mwe mukubo mu drone ze kati sikyewuunya n'ekikulu is tosigala ng'otya n'okutya okutambula. That is it. Yes sir. Tweyanze for that experience, for sharing with us. Na Uganda doza molida. These things are real. It's not a myth. Singero sirugero. He was lucky nti tebamutwala. Naye abamu bagenda okunoonyerezaako okuzuula nti si gwe beetaaga.
ng'obukongovule byekubye edda, ng'obukokola babunyizenyize edda, nga magalo zakulumye edda, nga bakufumise edda empiso mu njala, ng'emigga egikulidde mu drone, era singa wayingirako mu drone boat ne bakuyingizaayo wali owedde. Do we really have do we still have credible and experienced intelligence officers? Tukyalina abantu abanoonyereza. I don't know how I can term it. Simanyi ngeri gye nnyinza kukifunza, naye kyensuubira nti security oba gavumenti eba n'obusobozi obukola okunoonyereza before they execute any mission, before they arrest you, nga bamaze okukola okunoonyereza. Bangi nnyo betukozeko interview nagamba bankwata ne bantwala, abasajja bankuba bye bambuuza sibimanyi, bangamba oteekwa okwogera. If they abduct you, you have to speak what they want to hear, not to speak the truth. Baba bagala kuwulira nti gundi mumanyi nga kye baagala oyogere, bakuba bagamba kyoba oyogera, so si mazima nti bana simumanyi. Oli muyeekera, gamba ndi muyeekera, kye baagala okuwulira that word. Kati gwe bulwoga bannange siri nga it is the truth. That is not what they want to hear. They want to hear the other one. That is outdated and totally poor interrogation. Poor interrogation. It is out of the law. It is an abuse of human rights. Let the person speak the truth, not what you want to hear. Simanyi oba abantu abakola interrogation abali mu intelligence, they are still credible enough okubeera ne experience. Abantu abalina experience mu interrogation and intelligence akutunulira na butunulizi n'amanya nti oyo talina musango, oyo alina omusango. Just me looking at you, basoma psychology, but do these people really balina that experience ya psychology okutunulira omuntu n'amutegeera kyalowooza? Abasajja bano ba Mossad, Abaisirairi, abasajja ba CIA, ba FBI, ebi batendekebwamu. That is why akujja mu information nga takutte nako bwati, n'ategeera nti oli mumenyi w'amateeka oba toli, ddala wakikoze oba tewakikoze, nga takukutteeko, ng'era takutaddeeko na luyi. Ni n'akutunulira butunulizi bwati, n'atunulira facial expression yo, n'atunulira body language, n'atunulira engeri gy'otambuzaamu emimwa ng'oyogera, n'ategeera amanya this is the person we are looking for. Ne bakutwala nga takukutteeko. Ye bano bamanyi kukuba muyengiza mu drone migo. God, that is not interrogation. Gobo osembayo. Hello? Gobo osembayo. Kale sebo mu dakiika ntono nnyo, seconds ntono. Kale Jenadi. Yes sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Webale kuweereza. Waliwo omusajja avaako awo. Omusajja oyo anyonyodde bulungi, era singa omusajja oyo singa teyali ava kumuyamba, singa saawere mulema. Naate neewunya edda abasirikale bedda baati baasoma naye nga balina amagezi. Abasirikale baati baasoma naye kati bano baasoma ate balinga tebaasoma ate nga bale baali bataasoma nga tebasobola okuba muntu. Kati kulwake bagamba nti baagala baasoma. Balika abantu abataasoma ndaba nti babaamu amagezi okusinga bakola ki? Okusoma. Webale kuweereza. Kale.